Yes, single chapter. Okay, happy Valentine's Day. The Valentine was Mulabi. Wala wangi. Yes. Oh. Kale ne yanziza. Wabale tutuuka ko olunaku. Kale mukwano olunaku luwedde. Olunaku lukutambulidde lutalo lwa Valentine. Lutambudde bulungi abantu mbayimbidde. Basobodde okujja bazze ne tusanyukira wamu. Nekinyamba okuddamu okugezaako okulaba nga nziramu okugeininga kubambadde nga nkyali down byakwawo. Olumazeeko otya n'omwagalwa wo omanyi olunaku lwabaagalwa lwakweragalavu tetujja kibuusamu. Nze n'omwagalwa wange twasalawo tubeere abapakasi for now tujja kweyagala maaso ng'ekiseera ky'okweyagala kituuse. Sigamba nti tetweyagala okweyagala tweyagala but olunaku nga luno lwe tuba tulina okukolerako tulina okukkiriza ne tukola bwe tumala okukola kale ne tufunayo valentine eyaffe ne tugikola nga ffe ababiri ne tugenda ku valentine yaffe naye olwaleero lubadde lwakukola noonya kasente ate abasazizaamu bye bakola byonna ne bacakaza abantu baabwe era tewali kikyamu kye bakoze kubanga nze omulimu ogwayi gwenkola nina kusanyusa abo okitegedde kubanga era balaba bajja ne bajja wendi nze nsobole okubakola ki kubasanyusa so kati nze kwolwo mba nina kuba ku mulimu kati ate enkya nange valentine yange etokote enkya oli ogenda ku valentine toyinza kundabako papa abantu babadde bamanyi ekivulu kino kiyinza obutabaayo nga bagamba olwakuba nti okyali mu kaseera ak'okuba nga wakawerekera maama. To be honest sinnaba kuddamu era kuba naye ndi musajja ate ndi artist ethics zaffe zitugamba era waliwo abamu abaleka n'abafu mu ddiiro n'agenda n'asooka akola babanga alina show so professionally ne bwe tubanga mulina gwe mulwanye naye backstage ogenda ku stage ng'olina kuseka otandika oseka wadde okaaba so ako mwekali mu industry yaffe naye sho nali nagiranga ng'olwedde erimu sente ate nga era bwe twabadde mu byokuzikana biki twakosezza sente ng'ate obulamu bulina okugenda kuddamu ogenda maaso tulina okuguma tugende mu maaso yes nyimbe naye era sijja kulima nti sinatereera to be honest naye tugezaako okwegumya ne bannyinaze obola ababaddewo wano era bwetyo bwe tugenda luli twasula ewa aida kati waliwo twasula ewa nanca 2 days back babadde babasula wange era nere tugenda kusula wange fetusulawo twesulirawo mu ddiiro netunyumyako wayeyebaka nga twegumyagumya tujja kuguma mama omulimu nze ekituufu tetunaba twekaza tugezaamu okwekaza naye obulamu bulina okugenda mu maaso kubanga byonna lyekkubo nti tulina okumanya nti obudde bwa mami bwebwo katonda bwe yali yamugerera awumule mirembe. Abantu bakolanga omukwano papa Misearch twabadde tuludde ekyo kiraba abantu bakubeererawo ekyo nakyo kimbadde challenge nene nziraawo neŋŋamba era buli lwembeera nzekka ate ngenda okwekanga obanga nkaaba simanyi abantu bampoze ebbanja naye katukangezeeko ndabe nga nange ebbanja eryo lowooza onaasobola odisasula bw'olaga nti omanyi wali asobola okugamba nti kale wadde zonna tozirina naye ndaga nti oyagala okusasula makubanja mutwalo n'oleetayo 1,000 bwotyo kale naawangayo akatono akatono ako kikyoyinza obagamba abantu yes fine wabeeyanza wataka video neki kyoyinza obagamba otudde mu kamera zaffe nebaza nnyo abantu bonna bemmanyi ne besimanyi abatubeererawo mu biseera byakazigizigi nga mukadde waffe atugenzeeko nze kyenalaba nali sikirabanga badde mu kuziika kungi naye mama wange yaziikibwa ng'omuntu wali ab'ebitiibwa ennyo simunyooma naye enziikibwa gye yaziikibwamu to be honest naye nga byonna byonna ebikwano ebirungi mwenna naawe kuba nakulaba kamera wazissa wabbali n'okola emirimu era nkwebaza weebali omutima ogwo nze manyi kyempulira ku mutima gwange ndi musanyufu simanyi njogere ki
njala kwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nange nja kusigala nga bwendi neeyisanga bwe mbadde neeyisa kuba bwe nakuzibwa byembadde byenkola si byekoza ntimanyi nti omuntu bwafuna ekizibu bamudduukirira oba bamubudaabuda era byonna byenkola nawulira abantu ekiro bayogera nnyo bayimbi papa akola bwati papa akola bwati papa atukolera bwati papa bagamba atawoze tabanja byankuba wala nnyo kubanga nekyanyamba nabiwulirako nga ndi mulamu abamu babiwulira bafudde kuba ekiro balina ekintu kye bakola kati ate nali ngezaako okulwana neebake ngutotuganye agera kwebaka amaaso tegakyalawo wetukyalwa amaaso gamu nengenda galinga okulabye boogera byonna nga nennemwa n'okwebaka nenva nayo za negamba waawo naye maama mukama mumuzirirembe naffe weetuli tujja kuguma tetujja buusa maaso gwanga mujje obadde ku stage waliwo mu buli kimu ekyatuukawo ekyo oyinza ogamba Chameleon ensonga ya Chameleon nze mumanyi ng'omusajja omulwanyi tegedde omusajja mulwanyi ojeno tulabye ebintu bingi Jose mu bulamu buli omu mu lugendo luno tulina ebintu bingi bye tulabye kyetusinga okumanya nti ebibi ennyo bye biri emabega tegedde kusaba guma tugende mu maaso nkakasanga enaku z'omwezi 24 ate kigenda kuba times 2 ekyali kirina okuba abantu bagenda kuwagira era nsaba tuwagire Joseph Mayanja tulekerawo okuwaana abafu oba okuwagira abafu tegedde nti oli amaze kufa banzikira wano omugenzi Kafeero weyafiiranga abantu bakyagenda nnyo mu shows ate bwe yafa ate ne balaga nti bamukola ki bamwagala nyekituufu baali bamwagala naye kirungi omuntu n'awagirwa ng'akyali muki ng'akyali mulamu Chameleon yainspirisa abantu bangi aleesa abayimbi bangi kulira bino nabyo biki naye ffenna buli omu alina weaknesses controversy zizze mu kintu ekyo babite n'avaayo n'atamyata n'ayogera byayogera betusuubira nti naffe byatuusa si bigambo birungi saagala era byogerako nnyo wabula yakunoonyako ku gravity njogereko naye omutuuze nga papa wa industry njogereko naye obusungu bungi akakkaneko ku busungu ate tugende mu maaso nze bwe ndowooza papa nga tumaliriza entalo nga zisusse mu industry tulaba ono waavuma ono bajjo n'avuma abayimbi n'abagamba kino n'abasegerekera emisolo papa buli omu n'amuwa emisolo n'avuma abayimbi ne beevuma kati bajjako bo ne bavuma ne banisembe buli omu avuma munne kiki ekiriwo mu papa tusimanyi saagala kuyimani naye nga naawe entalo ziraba mbiraba era mbiwulira naye nze n'enkola ya sirise teyeyigisa ekintu bwe kiba kisobola okuyitawo nkireka nekiyitawo nekigenda naye nsobola okuba n'emirembe sigandi masiina kyakwogera mba n'ekyokwogera naye kamera zino okuba zajja ne intaneti bw'omala gwogera ebintu ebyo bigenda ku record kati njagala nnyo obutamala gakomentinga ku kintu sinakitegeera njagala nnyo nenjogera ku bintu nga nkitegedde kiba kisobola okuyitawo nga sikyogeddeeko better for me nekinyamba okuba nti ekindeetera ebintu birala ate mu maaso eyo so entalo zo si nnungi naalisabye abazirimu era abazijuweringa bazireke tezirina makulu entalo tezirina makulu ate makulu gaki mu kulwana sirina maanyi waliwo kuba ndi munafu so era nsaba bannaye bayimbi bannange industry erina ebigisumbuwa bingi byetulina okonsentratingako kati tulabe ng'ebeerawo kubanga okola show atola wano papaazi mu kafo katono kalinga kabaala naye okuteekawo show n'ogikola nti neewedde byoyitamu stress bw'oyitamu okulaba nti kasho kawedde nekagwa era n'ogamba n'otuka n'ogamba kuba kati nja tusobola kati ketumaze kasho kano kati saawa eno saagala ne bw'okola ki okuddamu nga kuserena mu gwokutaano togenda kuyimba nze nti ntegese show abistressinga nnyo kati
bintu bingi protocol mungi bonna abantu abadde basuubira okubuukinga bakimanye oli bwajjanga ye asobola okutegeka ye nanona nga ngenda nga muyimbira naye nti nze ntegese sho oyinza okugwa eddalu ebyennaku zino so abayimbi mbakubuliza tulina kati ebizibu bingi abategesi ekitabula olumu abategesi balabanga ffe abatabafaako ku bizibu bye bayitamu ate naffe nga tubiyitamu fenna buli omu alina okumanya ebizibu byamu netukwatize wamu abategesi bapromoters n'abayimbi tulabe nga tutereeza policies ezigenda okutambulirako industry yaffe naye bwe tugenda kati nga bwe tuli omulimu guno sigulabawo